Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Yayinza okuba yakikoze nga ali satisfied kubanga alumizza oli gw'atayagala. Naye ate brand ye abantu tebagimanyiiko ebyo. Era alina okulowooza ennyo nti abantu bamumanyidde kukola ebyo. Kikyamu zisobola kujjawo n'empagira Rema mwagala nnyo akimanyi. Naye mweyo ensonga. Omuvuddemu ndi ku tiimu Jasmine era ngamba abantu abali eyo muwagire nnyo ono gwe bayiikiriza. Sympathy egende ewono gwe bayiikiriza. Ate Jasmine ye mugamba bw'aba asobola akikyuse akyongereyo. Akyongereyo naye ng'akyongereyo na nsonga emu bankiise ekivvu. So badde nsaba obutakurashinga na munnange kankyongereyo. Eyo sympathy vote abamaze ogifuna. Babagenda mwagala. Naye nze ndowooza si kituufu. Rema kye yakoze. Era Matilda ne banno. Amanya neddoboozi na bulime Esther S wano ku Talk with SES Media Uganda. Tuli mu social media muliro. Dino omugagga ate era nga ne Matilda. Omugagga Ronnie Mark. Wewe muko obandulekeye. Wewe muko. Ronnie Mark oshakolera abantu. Nkyabakolera olabye ono simukolera. Tuli wano naye sooka otegereza embeera kuba madamu alaba sheeno. Ensonga zino sooka ozitereeze madamu alaba sheeno. Ebintu byogere bulungi. Madamu. Kale mbalamusizaako mwenna abatu followinga ku AC Media. Amanya gange nze Matilda. Era nga ndi musanyufu nnyo okweyunga kweno pano egenda okusunsula n'okwetegereza n'okwekenenya n'okwadvisinga buli kimu about the events that happened throughout the week. Matilda. Yes. Matilda. Ate nga tudde n'omwami Ronnie Mark. Ronnie Mark tubuzeeko madamu omunyonyo. Basebo ne bannyawo mbabuuzaako nze Ronnie Mark Kiyingi Kasazo ndi munnamawulire ate ndi music distributor mu Romako Africa. Fa abasinga okukola ku nsonga za Kola Tunes. Teriyo mu Uganda asinga Romako Africa mu Kola Tunes. Abayimbi bakimanyi kyovula bonna abasinga bali waffe. Era tubeebaza abayimbi bonna bakola ne Romako Africa. Mwebale Matilda webale sanyusa okusinkana. Bulijjo nkulengera ku AC Media okwo. Naye leero nkusinkanye ebirasula byogera kwa madamu alaba sheeno. Naye nga tugenda kubyogerako. Nenga goe nata na subscribing subscribing anyigawo kade obenga olaba buli video katinga ngakuliko omwami nga Ronnie Mark Matilda shows otalina kusubwa ngatutegala esikukwatemu ku byalaavu Brian lero jja mumpamu omanyi esalowooza sebo twawasa njagala nange kukwatemu ku byalaavu tojja kunsobola awo tuli mukulikayo mu mbaga ya Kyabazinga. Embaga ya Kyabazinga twavuddeyo. Saasobodde kulwayo nnyo kubanga emikolo gy'abasoga ngimanyi. Bw'ogenda nga gw'oli mu bwangu gwaba amanyi ebintu byo. Kati ffe tukolayo ebivulu. Olaba oba bakuwadde bookings ngo kati nzikula n'abayimbi. Naye bwe bakuwa bookings nakuliko ey'ejjinja. Sooka ogenda oyimbe by'oyimba ebirala. Kyoba osembayo wadde yagambye kyoba osooka. Ffe tubamanyi bajja leeti kati kyokola sooka oyimbe ewalala eri jjojjo semba kati abadde bapapira embaga ewedda mbatunulidde mbagamba neggwe omukolo gwagwe nabeera Busoga musooke mukole ebyammwe bye mukola kuba temugenda vaayo mangu bakwata ebintu byabwe bajja leeti ekivulugo bangambye yimba ssaawa 2 ogenda otuukawo nga 2 batandika butandisa abantu okuyingira omukolo bakugamba omugole afuluma ssaawa 7 omuyimbi n'opakuka olwotuuka ejjinja ssaawa 7 nga bagamba tebannaba kwambala abako tebannatuuka ate era basimbula ne bagenda bulijjo basimbula naye kati abayimbize abaluddemu eyo bizinesi okuyimba ejjinja bo bakimanyi nti oba olina gigi yonna ejjinja teri kikupapya sooka okole byokola wadde bagambye tuuka ssaawa 7 gwe beera ng'okimanyi omugole ojja muyingiza ku 10 era kati nze ebinuli gye kintuuseeko ejjinja simanyi mirundi emeka era omulundi ogwasembayo omugole namugamba omukazi nti this is too much nabadde nina omukolo omulala gwe nina okuyimba nonneegayirya noŋŋamba ku ssaawa 7 zennyini
omuyimbi ajja akuyimbire ne tubikkaanyaako ne gandi ne walawo ngendo yimba naye ngumiikiriza zino ssaawa 10 tonnaba wadde n'okwambala nga tannaba era ne muga omuyimbi agenda yingiza obwana obuto buno bujja bubuuza era abakoddomi bana abako baali bagenda okubuuza ne bagamba omuyimbi ayingiza abako n'ayingiza abako omugole n'akaaba amaziga nenzeeyo ne mugamba nankiriza naŋŋamba ebyaddala ndi musobya nekkiriza omuyimbi ajja nnyingiza egeyini era omuyimbi yayimba emirundi egi naye ng'ate kati essaawa eno nkimanyi era twali tugenda mukolo ogwo lwaki abazinga fe abamu kuffe twadde tukimanyi teri kitupapya twakutta obudde bwaffe twazereeti nga tukimanyi tujja vaayo 6 za kiro temwavuddeyo 6 za kiro era tubakulisaayo amaaso nze wedda agandi nnyo ku mwana muwala oyo kati ngeri ffe gitwagala okulaba bamatilda bano natunulidde omuwala oyo kale lwakuba nze nali namulabako samweya kyovulaba nti nabadde mwagaliza nnyo somewhere naye that girl is beautiful. Yeah, she that is. girl is beautiful. Era twagala nnyo ebintu ng'ebyo kyova bitwalumwanga nnyo Miss Uganda nabayitira omuwala mu Miss Uganda ne babuuza nti lwaki ono gwe mulonze Miss Uganda ne bagamba mbu amanye ebyokulima nga alinde empaka z'ebyobulimi tuli ku bya Miss Uganda ne batwalako Miss Uganda wano ne batugamba amanye ebyokulima tumubuuza kati naye nalabye omuwala ne ngamba yes kati wabanga kabaka yes the girl is beautiful. Era twagala okulwisa abantu bonna ab'ebusoga mwebale kuba n'abaana balungi waliwo omukwano gwange ziga fix yantwalako ejjinja eyo nangamba tugende nkulaga abaana nga bali mu katale baweereza mmere mu katale nga balabako ekibuye naye abaana nga balungi nga bayetaka kubako obukubi nfuufu ng'omulaba tajjanko na Kampala naye nga mulungi era abaana b'ejjinja abo twagala twala Brian oyo ajja kugwennyolwe nenga weekend ebaddemu ebintu bingi. Matilda, wagaze jinja? Nabaddeyo but not physically. Nenga omukono ade go following buli kimu kyatambudde bulungi. Oyina kyotugamba ejinja? Just nja kulisa bagole bebale kutuka kwerekula then kati wabadde ku tiimu ki? Wabadde tiimu ya Bungereza oba tiimu ya Jovia? Sigenda gati nadde ne tiimu but neera kubanga kyabadde obvious ebyobuwangwa bibeera bigwa kuba ebyobuwangwa bibamu pressure. Obungereza omutegedde kwa Matilda omulala abuzabuza naye wabamu Obungereza omutegedde. Obungereza mutegedde Obungereza tebamuwadde time bulungi ate Obungereza teyazze physically talina receipts zimala naye yabadde n'ensonga bw'owuliza ebintu yabadde n'ensonga mulimu point. Yeah, she has a point. Matilda labi kuli kusaidia ya Bungereza. Nedda bayo she has a point. Siri kusaidia Bungereza but she has a point. Omusajja wabanga ddala bituufu yamuwasa she has a point. Yamuwasa? Bwabanga bituufu oba yamuzaalamu nga bwakigamba oba the way she says it agamba yamuwasa bayina enkolagana mu kooti bewasa ebyo kusaininga ne banoonya n'empapula naye nga si bye ebyobuwangwa lwakuba nti kati ebyobuwangwa byazze nga this is what they want nanti kabaka tawasira mu nkukutu kabaka aba awasa nga sazeewo okuwasa alina okulaga eri abantu bakulembera eri olubiri n'akweta ne mu lubiri kati kwebyo yo w'Ebungereza alinako kibamuletako mu lubiri bamulagako abakulu b'ekika ayinza oba nga abadde teyamuleeta ne kati olanze kinkinalaba mu bufumbo bwe Uganda kasita abakulu basalawo eno side n'oboze ne point nga oli very right obanga abazadde kati katugambe mu Bwakabaka babadde ne ba elders abachachi abachi abobuwangwa batadde mu stamp ne wajja n'ogamba naye bankuba n'embaga ebifaananyi bibino nanti stamp abakulu gye bateekamu ono gwabalaze kawasa. The question would be lwaki oli omukyala sigwe teyamulaga ante omukazi oli yadde ayisaamu nnyo ffe abasajja amaaso ne wemba nakwagalako naye wemba nkoze choice yange totampalinga na choice yange. Ati omukazi yagambye yadde tabibaddemu until omugole bwe yagenze n'amulumba namuvuma. Ati olina tuleetera obujulizi nga akuvuma. Ati kati disadvantage ayina nti ayina claims nyingi naye talina receipts. Talina kyatulagawo nti kino kye kyatuukawo. Abatiimu Bungereza tubagamba musigaleeko eyo mutuuleeko wansi tujja bayita nga tubeetaaze kati ffe tuli tiimu Jovia.
ate kyawedde omwana mulungi oyo muwala mulungi omwana mulungi nze era senga nze gambe ekyandibadde kincomplaningisa ku mbaga senga balese omwana atali mulungi maybe singa nekirala omugowe bungereza bamutulazeeko mu kifaananyi bakindaga mulungi nnyo mpozi nga banimba nze kifaananyi kye bandaga ekyabungereza omuwala mulungi nnyo neebuuza omuwala omulungi yakaaba bw'ati naye nga lwaki kuba nawuliddeko yagambe ayagala kusuwinga bamuwe sente ze lwaki yali ateeka musajja sente laavu ebyo tebiriiyo kati owebungereza ate abatera nakyatugamba babazze nga azze kubanja bwakabaka kubanga lwansonga bamusabako tebamusabako yakikola out of love akitole nti ono omusajja yabadde wa bulijjo nafuna omusajja nemuteekamu ezange nandekawo nafuna omukazi omulala era yamugenza yakikolera kabaka we ati kati abirabyo ebyokukolera bakabaka ebyokukolera bakabaka ojjanga okabanga kabaka agenda kuba obuwala jovi embaga nga siggwe weekend eno teyatulese ekyekimu bingi ebibaddeko IP Powards essaawa nti ogiraba essaawa ey'ebbeeyi naye bala essaawa ey'ebbeeyi IP Powards omwana waliwo eyayodde awards actually yaziwuuse buva omwana alien skin unruly yafunye eki best viral song of the year nafuna breakthrough kyeza gyafunyawo best song of the year amayibiri awo viral ne song of the year yafunye ezo mu nnyimba zonna ezabaddewo IP Powards ate ne bamuwa ne chance ajja performinge yabadde aperforminga amazuba oluyimba wali pate dedede n'olwokubiri awo n'akuba olwokusatu korabo n'ayita Chief Medi eri gyeyabadde n'amugamba ajja ayimbe bano ab'amaanyi ne bamugaana ne bamugaana nonga tojja kuyitawo wano tojja kuba amanyo tugajjemu tojja kuba amanyo tugajjemu n'abagamba batayimba mbalabyeko nsookedde waani kansokere wa Matilda tunyonyole team alien skin of course the team alien skin tubamanyi mukolera abantu tubamanyi ze Matilda mumanyi era manejagala alimbe ojogerako ki eyogana okuyimba kwabaganye mimbi muno kuyimba teyaganye kuyimba yabadde ayimba singa kyabaddewo nti no bamugambye from the beginning okoma mukubo tekyabaddemu buzibu lwa nsonga nze kunze in my opinion teyabadde na buzibu bonna yabadde ayirawo kyaliwe mubiri okitegeera yabadde ayirawo kubanga let me tell you there are so many artists beffe betulaba wano mu Uganda nga ayina kolabo n'omuyimbi n'oyo omuyimbi ne mutamumanya kyokka nga ayimbye ne big artist okitegeera lwaki kihappeninga we batyo lwa nsonga the big artist tawona omupya ajja that platform tamuteeka in that light kati ffe tuba tujjawo nga tumanyi let me give saakosa amanya g'abantu but oba tugambe Matilda omuyimbi yakola kolabo ne Esther kakati Matilda ye bwajja kuba bamumanyi jjukira ba fans bo babeera bafa nnyo ku mutu gwe bamanyi ate gwe bamanyi gwalina okuintroducing ono gwe batamanyi kubanga usually ba fans ba following ekyo bwaba bakwagala kyoleese ngo bagamba nkyagala bagenda kyagalirawo okitegeera so that is the kind of platform that Alien Skin was trying to give his guy Chief Medi ate ng'olumba lwebadde imbeita hit abantu baluwuliriza everywhere so tekyabadde na buzibu okuba nti yabadde ayita omuntu wenti jangu to performing aba kubanga at that moment he was owning the stage okiraba so tekyabadde na buzibu yabadde ayirawo kyaliwe mubiri ate ng'era of course bw'olaba mu bintu ebisinga abambi abantu babeera demoralized babeera the upcoming in music n'abeera nga abadde blown away from that like in that kind of incident nti bampita jjukira abantu morals zaffe tezifaanagana amaanyi ge tukozesa nga tujja tegafaanagana kati Alien Skin as omuntu nga taata w'abana abaana ba Fangon okitegeera ye yalabe nga abaana kigenda kuyisa obi kyaliwe n'agamba omanyi blood wange kigenda muluma kubanga luno oyinza okusaba babadde bavudde waka nga bamanyi we are performing together kati abakubanga teyamwise kyandira bisenga mwana kyali wange twadde twayogedde naye wakoze otya ate batoza munyonyola ate kati olaba ate kyobudde kati Matilda bayinza kuba badde bamugambye obudde bwalina oyimbira
kyo wakitegeddeko nga bamugaya tira alina kuyimbira eddakiika nga 10 kati ate we ziggwayo ate n'olyoka ojjukira okuyita chief medi ekyo nakyo abamu bakikola Matilda because nze nzikanya ne Matilda kyayogedde nti abayimbi ekyo kintu Alien Skin kye yakoze bonna kye balina okukola naye bangi tebakikola tebabeererawo bakyali baabwe tebayiirayo balala mubiri omuyimbi n'ayimba emyaka 15 nga talina muyimbi gwe yali aleese talina gwe yali ayambye nibwe twatuka okugenda mu covid teyagaba wadde akasawo k'omuceere n'omubuuza n'omuceere togaba n'okuyamba toyamba n'okuyirawo omubiri toyirawo omubiri tolina gwe wali oyambye naye ng'oyimbira emyaka 10 mubamanyi omuweeruweeru bamumanyi omubuuza nti mukulu wali oyambye ani wali oleesa ani emyaka gy'oyimbye ng'ombuulira wamma nti naleeta ono nono kati Alien Skin kyeyabadde akola kyekisinga okuba ekizibu ky'okusanga mu industry okuyirawo omuntu omulala omubiri n'ekirala nti abayimbi bangi bakola n'abalala kolabo walabi Crystal Panda yakoze olima ne Winnie Nwagi nti Winnie Nwagi n'okupostinga oluyimba takikola lwafuuka buzibu tasobola kikola kati ate olowooza nakuyita wano abadde akyasinza okuyirawo abayimbi banne omubiri mu Uganda abadde nga Shiba on record ng'ogyeko Chameleone n'ekituufu ng'ogyeko Bobi Wine kwabo bebasinga okuleeta be bakyasinza okuleeta products ennyingi Chameleone Bobi Wine bakatolu bwama abo baleeta products nyingi naye kati yene generations ezaddako abadde akyasinze nga ne boyita bakenzo ne baani tebyasinga yalina abayimbi naye lwaki nti Shiba ne bwakuba naawe oluyimba kati compare abatulaba comparing oluyimba lwa Shiba ne Crystal Panda remix comparing oluyimba lwa Crystal Panda ne Winnie Nwagi kati noonyereza ani yayirawo omubiri comparing oluyimba lwa Shiba ne Mudra noonyereza ani yayiwawo omubiri nti Mudra wamulaba interview gye yakola yagamba omuwala yayinjirawo omubiri okusinga nange nanyeyimba Crystal Panda n'ayogera ekintu kyekimu tegeeza nti Shiba abadde nga akikola kati abalala tebakikola obuuza Eddy Kenzo gwani bano ibe wakayirawo omubiri emyaka gy'oyimbidde oba ofachine big eye ankugereza bugereza nze wakinjogera agamanya tweme tulowooza abantu lemelowooza nti tuyiya buyiya bigambo nti Giovanni mentioning amanya nga agoweruwero ne mentioning amanya nga Eddy Kenzo nomubuze emyaka gy'oyimbidde bani be wakayirawo omubiri bapia pounds enyimba bagenzo zifune za kabinga bamaze vvawo ate noba noonya mukole remix because oyagala online ki views okitega kyegamba nti tebayiwirawo balala mubiri gwe n'okola ekivulu omuyimbi n'okola lonchi eyiyo n'ogaana okuintroducingirako abaana lonchi n'oyipa kati olaba Alien Skin essaawa eno najja n'ayimba natakwata baana bamukisa kujja ku stage kikyaba akoze so nze ekyo kyeyakoze nga Alien Skin yadde akoze ekintu ekirungi ekikizibu ky'okulaba mu industry ekyokuwa abalala chances ensobi gye yakoze teyategedde chance eyo bagigaba batya chance eyo bagigaba bwe bati maybe next time kijja muyamba bw'oba oyagala oyirawo omuntu omulala omubiri yalina osooka okuyimba oba oluba okujja ku stage booti oba bagamba sigenda kuyimba nga tannayimba oba nga tannajja ku stage kyosooka Bobi Wine yakikolanga Chameleone bwe yali ajja okuyimba oyo omusajja ani Shanks VVD bwe yajja okuyimba nga bagamba amala okujja ku stage nabagamba nekyali wange amala kuyimba Shiba bwe yali ajja okuyimba Sizamani yajjanga nabagamba teyajjanga ku stage naye ng'agamba baorganizer sigenda linnya ku stage oyo nga tanaba kuyimba oyo omuwala Shiba nga alyoka ajja ku stage ng'ayimba Sizamani nga yamuwadde omukisa kati bazze bakikola naye kyokola Bobi Wine yakikola ku Serena Butter ng'agamba oyo omuwala abadde ambakinga ajja asooka ayimbe ndyoke nnyimbe kati kitegeeza aba bateeddewo akazito nti wamwagala Alien Skin ayimbe chief media amala kujja ku stage akazito abaka bateeddewo mwate mukyalina kyakusalawo kati bw'omala okuyimba eno oyagala okola ebiragiro teri organizer agenda kukkiriza ajja kugenda edda ssebo kyetwakwadde kikwagaza wakimaze dda ne bw'ogenda so kati Alien Skin ensobi gye yakoze nti yali agadde okuwa ebiragiro ng'ate amaze oyimba kitegeeza omaze okuyimba ate tukyakwagaza ki yadde alina biwa nga tannagenda ku stage nabagamba chief media asooka gye so next time ekyajja kitereeza ekyokubiri kyabudde n'ekyokusatu program alina okuba nga amanyi ku nteekateeka z'owo si kuleeta buli gosanze ku stage zibeerako ne bamanagers abamanaginga stage yemuleetera abantu bootamugambye nti ogenda bayita ku stage so kati wadde alina ekibuli naye byalina obimanya nti oba tayagala crashinga n'abaorganizer next time ni ruli alina obimanya nti stage zibaako ne baki bamanagers bategeezeeko so next time ajja kikola ekirala ekya award esi kyogambye nze
award yomana yaziyodde buva nzikirigana award esi award ezo zolaba nze ndowooza na ntono ku alien skin lwaki senga tutuuka nga tunyumiza abaana baffe naawe ababo bolizaala nawe abolizaala ne Brian balizaala nga tubanyumiza nti mwaka 2023 waliwo omuyimbi ya training nga babiraba ku internet omuyimbi ono yafuna ki mwogo omwaka because we are not even sure that next year It's going to be the same. agenda training abwa ne waba takomye ne waba tatugambye waliwo ekijja nga cyo kirina okubaawo buli mwaka gujja n'abaagwo nti kati guno mwaka gwe yemimbi asinzo training yemimbi asinzo kola mawuli yemimbi abadde everywhere this year bwata wangula awards mu guno mwaka anaziwangula mwaka ki kati wojja n'ogamba nti nze nzikira yimbi nga baziwenze okakaso trainings okumusinga okakaso weti somako singa ye nze ndowooza na awards andisinzeekaawo guno omwaka because tetumanyi obaliddamu n'okuwangula omulundi omulala kati ate wadde nzikirira na awards zonna waliwo zotagenda kuzannya nazo njali enskin takoze nnyo linnya kusinzira ku nnyimba ze nti ennyimba ze zibadde ez'amaanyi so mu categories ziri mu songs mbasi mu expecting kuwangula nga category ya luyimba best song of the year best song of sima best reggae song best ebyo biri mu song mbasi musubira kuwangula era nange waneno kwenu musubira wangula biri mu artist okay not song because n'oluyimba tukugamba ennyimba ez'amaanyi guno omwaka zolumba award generally yabadde oba nti bamuwanisa nnyo si mu bubi eno bwe bamwedde song of the year song of the year it was kunze kwepicha had to take that award mwabaddemu nnyimba kinaki mwabaddemu kwepicha mwabaddemu alien skid after pate mwabaddemu ne danger mwabaddemu B2C mwabaddemu Crystal Panda kati ennyimba nyingi nnyo ezitabaddeemu ze ndowooza zaali sobola okubeeramu naye kale musajja wange saagala muyingira nnyo musajja wa people musajja wange nnyo Innocent sebo tukutumiddeko Matilda ono yayagala okuyingira naye ndedasiba muyingira I'm just giving an honest opinion nti obolaba okwepicha as a song okwepicha is cause why I would say it had to take that award. It's because that word is even now we're using it in our vocabulary. It was a big song. It was a big song. It's a big song. Naye ndoza IP Awards balonda, right? IP Awards balonda naye era webagaba ebyekisiru kyova tujja ntubyoge biba bya kisiru tuka kino kya kisiru kati abantu balabye nga olaba ne Matilda owa tiimu alien naye akugambye ekyasongo yate takkanya nakyo ndi wafango song of the year nabadde ndabira ddala nga kati ekisooka Matilda kyoyogedde teriyo muyimbi awangula kategore ya song nga mu kategore yalinamu ennyimba bbiri tasobola ate oba ogiwangudde otya that is common sense logic mwangu nnyo nti oba mu 2005 Pam Awards mu kategore ya song of the year mwalimu Siggo Nsimira Misa Kisemakula nga mulimu ne Kankutendeze Sebo Misa Kisemakula wadde Siggo Nsimira was a big song logic mwangu nnyo tasobola wangula lwaki obululu bwo bugenda kweyawuzaamu obumu bugende kuli oluyimba bulala bugende kuli oluyimba kati kitegeeza bw'osigala ng'ogamba artist yawangudde category ng'alinamu ennyimba bbiri oba oluyimbi obuba bubbi ate aba yawangudde atya ng'obululu bweyawuddemu okitegedde kati oba ngambye nti Alien Skin yabaddemu n'ennyimba bbiri mu category eyo kitegeeza that is obvious tasobola wangula ekirala pate to me terusaana mu category ya song of the year olimba olusaanamu lwa danger was a big song such a danger but pate lwabulamu era ennyimba ze zabaddemu nnyo ne mu viral song of the most viral song of the year mwabaddemu ennyimba ze Alien Skin and songs it is only one song such a danger okay Kasaron Mark ne Matilda boogera nzaani tukolera bantu okubeera fair obutanalyzing out of excitement but out of ekiriwo ekituufu amazima gali ki I'm saying the song of the year shouldn't have gone for Alien Skin. It should have gone to Gravitum to do because that's a word that's even used everywhere. Even doctors, ministers, they use that word. Kwepicha. Like everywhere. No, like no, maybe Gravity wabala basheno.
ng'awulira Matilda ayogera okwepicha. Aneda okimanyi nti nno Ronimark. Netubuulireko amanyi gavaawa. Omanyi agamaje ngugambya je gavaawa. Ekyeki olulima lw'okwepicha lwayongera ne excitement in that whole scenario of kwepicha. Okwepicha like Chayongeramu vibe. Chayongeramu vibe. Mukwepicha. Like omutyomera mwogera. Like there's always just Kanawe kyakwongeramuko. Nze tekyanyongera kyayanguya obulamu. Like you don't have to over explain yourself. Just tell someone you want to kwepicha. So good after tukwebaza. Listen, hold on. Dizana okugamba obugambi. Babadde bayimba Gravity. Like man, that song is so big. I felt so bad that it didn't take the award. Okwepicha was supposed to be the song of the year. It had to be the song of the year. I agree with you. Yeah. Ono yekayeka atakkiriza. Nze nkolera abantu. Anyway, week mugirabye. Ebadde yakasamembe, mwabaddemu ne lutaro simatalo. Olaba TV presenters. Ekimunyi tuli bannamawulire wano. Zubeda. Ne Zahara Toto. Team Zubeda. Ne Zahara Toto. Luli twatandikidde wa Matilda. Naye katandikire wano. Ono musajja wa Zubeda. Bombi bantu bange. Zubeda muntu onyo. Bombi bantu bange. Zubeda bagala nga nti nataddeko ebisaaniko ku mutwe. Mbwe ebisaaniko nze simanyi. Sima ebizina. Nze ayongeddemu. Yagamba bizina. Yagamba ebizina. Omwana oli Zatoto. Bana mwana Zatoto ebintu ebyo tobikolanga. Tusoga muno tunataddeko ebizina ku mutwe. Ate bibanga bizina bya ddala. Ekiri kyoyogedde kyesikanya woga toliza kugamba kati ate webanga bizina bya ddala taakikole ate kati kuggwe ebiyinza okuba nga tebyali bizina kuyenga bizina kati kyovola nti ayina otulaga ebizina byebiriwo bitali bizina byebiriwa ensonga eyo nze ekisooka saayagala Zatoto kyeyakola nti olutalo ngolo toluteeka ku TV. Nalaba ka video ebyaddala Zatoto yaleeta olutalo ku TV. Nti olutalo ngolo lusana kwa account yo eya Facebook yo TikTok yo agwama amanya ate waki okozesa TV olwana entalo ze ziri personal. Nti fena tulina TV ze tulali tukoleddeko tokwata lutalo dutwala ku TV. TV yo guli mulimu mulala naye tekivati yamuddiramu ku TV naye agenda ku page n'amuddamu ye nga twasobola obbiraba ebibi bye yamuddamu waki Zubeda bye yaddamu twasobola obbiraba nga tagenze ku TV. So we tuba tulwana ezo entalo eziri personal ezaffe nga ffe tuzirwanire no ku page ezaffe ku account ezaffe kuba kati ovumisa TV nti ono Zubeda agenda kola post akyawe TV alakyayisa abantu TV naye akulika abantu abalala bali innocent abakola ku eyo TV bona babakyayidde wamusoze sakyagala Zahara kukwata lutalo dutera ku TV nekira nti atandika okulaba nga asawuninga nga ali unprofessional. Owulira ebigawo byoyisizaawo ku mpewo simwagala omukazi oyo yanjogerako bwati ayinza okuba yakwogerako neti yakwogererako ku TV yakwogererako samu so naawe tomwogererako ku TV wakwogererako ku YouTube channel teba TV era ogiwidde YouTube channel yiye wano esi bw'okolawo ekintu teryakunenya because gwe boss wano era naawe oli kawalaata wakulumbira eri kankukoleko bwe nti nabagambe nja bitereza ebintu bino kati Simon Kawalata bwalumba esi ngakwesa YouTube ye esi asirika busirisi ngajjano nga Gabrani teekako ng'amuwa nga n'oli amuwa nga n'ono amuwa okitegeera mukwesa gundi zammwe ne TV yo eriko mukama waayo ate eri professional waliwo abagitunulidde abaana abalala basoma baagala kubeera aba TV personalities bagenda okulanga okola ebyo so nze saakyagade as a journalist okulaba ng'omuntu akola ebintu ebyo ku mpewo naye ate on the other side on the other hand ebyo bitunyumira era ze nanyumiddwa nabadde njagala bigende mu maaso lwaki banjagala bevume bekube ebyo bitunyumira byagala nze naye si byagala wali ku TV onadde ku page eno nadde ku page ebeereetere awo tunyumirwe buli omu ayambule munne nze badde banyumira bonna mikwano gyange era kyova olaba kyesaasose kukkanya nakyo ekyasose ng'otalo lugenda mu maaso abantu abalala abayingidde mu lutalo sakkanyiza nabo Tashhuby owa BBS
omutegeddeyo omwana akola ne Jackster namwawulira kenyini ku show kise kirungi kyana kirungi ande njagala obiteekemu fitina nkulabe kyana kirungi sina kye mugamba kyana kirungi kane Tashhuby okweyingiza mu lutalo saakikiriziganyiza nakyo utawade lunyuma lusigala lwabali babiri bobo betwale abakoze ne diversion twala omuntu waffe webisaniko ate go bali badde besobola kati utuwa tuwononya story ya Rema ngekulemye namulo totasobola jikuwa oyino nonya kati omuntu yali atero muvuga by then nga gwe nino kwata kati ngampa info naye abantu yayambulira batayagalira ko ddala yali Jasmine kati n'omulala balinga basatu Jasmine Spice Chosen Becky nenga Chosen Becky bilala si bya basajja nenga bana ababiri bwakunnyonnyola ensonga ziri mu ki ziri mu omusajja okujjako Chosen Becky zonga nsonga ndala nenga kwono ziri mu ki abasajja ebyo byekugamba byadda kati ffe tuzze tubimanya emyaka gyonna tamwagala era nga alina ekigambo kya datero fulumya according to the other guy byangamba mulinga we boogera ku Jasmine nga alega kinne ekigere kati simanyi lwaki byangamba nga nti ng'ono afulumya statement evuma ekigere alega kinne ekigere kigere kimulinga ekigere simanya biki kati nga nange simanyi nagamba kati kitya kinene nnyo okitegeera era n'ebiseera Kenzo weyawukanira ne Rema ojjukira buli Jasmine we yapostinga nga abaana ba ttiimu ya Rema nga bajja kupostia Jasmine nga bamuvuma okumufiirako ebyo ebiseera kati kitegeeza webiddayo kabitegeeza bano abaana abavumanga Jasmine gwe yabawendulanga kati leero wetubitegeera lwaki abaana bavumanga nnyo Jasmine ku social media nga mumaze okwawukana ne Kenzo kitegeeza Rema gwe yabawendulanga katubitegeera kati nga DJ Ebya amaze okwogera gwe abawendula no bawendula vumanga Jasmine buli wa postinga muvuma ekigere n'ebirala kati ekyo kyekigamba kyekino Rema we yataddeyo concert ye bwati nga 23 yabadde akonfaminga nti bulijjo bye mwogera bye muwulira bituufu so nga ate Rema brand ye badde teyina nziro emyaka gyonna abadde ye character ye oba personality ye nga bagamba nti esi ayinza okuba simwagala esi ali kino esi ali kiri naye ng'ate esi abantu gwe bamanyi mu kamera ku YouTube channel nga bamanyi esi mulala kubanga brand ye neye ng'omuntu personality byanjawulo kati esi asobola okuba nga wajjana mu kamera bamanyi omwana talina buzibu talina ddalu okitegeera nga bo abantu kye bamumanyiiko naye nga gwe Matilda abeera naye gwayimanyi character ye entuufu ngeri oyinza okugamba oyo mulalu woowe kati Rema brand ya abantu je bamanyi tebamumanyiiko kintu kibi kyonna she has been a good girl to the people bo bamanyi ng'omuyimbi atali muvuyo atalina buzibu kyovola I loved era simanyi mu Uganda ali omuyimbi I loved okusinga Rema I loved era ekimu ku bimuyambe okubeera loved kwe kubeera nga talina nziro kati ke yakoze kino yabadde akonfaminga nti biri bijjo bye muwulira si yasenimo bituufu omwana oyo simwagala era kamukiike n'ekivulu olaba bwoba oyagaliza omuntu okwata ekivu n'ogamba kangire ku date eyeddako ng'ekyo kiwedde buli wooteeka before oba omukiise so kati ekyo kye yakoze yabadde alaga nti bituufu lwaki abayimbi abala bangi ababikola omusajja atukoze atyo oba tumuviire kaakati olaba Fikfa Maika ne B2C bakolako ekivu last year, was it last year, the other year? It was last year. Fikfa Maika yategese ku nnaku leero mu weekend yemu ne B2C n'ajjawo ekivulu kye n'akyongerayo n'abala bazze babyongerayo bulijjo bwe bato wategedde waliwo omulala ategesemu eyo wiiki n'ayongerayo ono yali tasobola kikola ekyokubiri abantu kye balina okwetegereza gulooza wakirwema yategese Sheraton kyangu nnyo okubanga Serena yabadde eri booked mwenna bali babukize ku Serena mugimanyi when you go there bakugamba gino gyonna emesi giri booked paka nga mwezi paka omwaka ogujja golooza lwaki Rema yagisazewo agende lwakiri ku Sheraton because best venue yabadde alina kubeera African oba Serena Serena gye yeekakasa gye yali akubye alugoko tagisobola Serena oba ani African byebadde best venues naye olaba zonna azisacrificing n'agamba kangende ku venue empya gyesikolerangamu kitegeeza aba riskinga n'osalawo riskinge than to wait
kitegeeza wabadde ogamba lwaki likandusikinge naye nkiiko omwana ono ngende mu venue eri available wadde temanyiddwa ku bivvulu naye eri available because Rema yadde alina genda ku Serena oba Africana zamanyi zeyeekakasa zobeera sure nti abantu bajja kwagala okujjayo naye nazo yaziganye n'agenda ku Sheraton. That is the big point lwaki ogenda ku Sheraton. So kati nze ndowooza Rema kye yakoze yayinza okuba yakikoze nga ali satisfied kubanga alumizza oli gw'atayagala naye ate brand ye abantu tebagimanyiiko ebyo era alina okulowooza ennyo nti abantu bamumanyidde kukola ebyo kikyamu zisobola kujjawo nempagira Rema mwagala nnyo akimanyi naye mweyo ensonga ndi ku tiimu Jasmine era ngamba abantu abali eyo muwagire nnyo ono gwe bayiikiriza sympathy egende ewono gwe bayiikiriza ate Jasmine ye mugamba bw'aba asobola akikyuse akyongereyo akyongereyo naye ng'akyongereyo na nsonga emu bankiise ekivvulu so badde nsaba obutakurashinga na munnange kankyongereyo eyo sympathy vote abamaze ogifuna baba bagenda mwagala naye nze ndowooza si kituufu Rema kye yakoze era Matilda ne banno mwakoze bubi nze mbadde ngamba nze nadde ndowoozezza muti maybe akikoze olw'ebyo byaliwo akyalina ennugu naye nga kati kambuuzemu katono obadde oga nti no yabba bawani yabba yasuuza lwaki bateekako Jasmine omusango kyamuga ye Kenzo tayinza banga yakwana Jasmine omwana abuuziza ekibuuzo tayinza banga yamukwana kubanga togamba ye tebamukwana olabayo ne maama babeera bayimbi bawa sister wo wajja nakwano okkiriza ate kati Jasmine muganda wa Rema angezeza bwe kale bawa esi oba gyali omumanyi nedda kiriwo ekitegesie bawa esi wajja nakwano okkiriza was Rema a friend to Jasmine before thank you kakiringanga esi bwonombuuza bawani kale kuba for you no my friend ani omuntu oyo nakale nga lesegalo naye ng'omumanyi akumanyi ng'alimu eno field jjukira abawala babadde mu mbeera eyo gamba mpitawo ntya okitegeera yes mpitawo ntya this is a guy that is known he has an opportunity that I can take people do anything for their careers naye ng'oli mufumbo munno gyali mufumbo kakati labayo neddala bayo basiraamu alimba basiraamu Kenzo si musajja musiraamu alina eddembe ofuna abakazi bonna abayagala era abafunye ate n'ekirala yali tamukubangako ate ne wamukuba embaga era eddiini y'obuyisiraamu ekikkiriza nti asobola okufuna abakazi abangi bayagala omanyi balumbye nnyo Jasmine okitegeera Kenzo yesi ye yakwana gomanyi kyo bane mukazi watu yali mukukemebwa fena tukemebwa naye omwana we bamulumbanga bulijjo n'ebitaliimu naye kati omanyi batisala byogera naye kamba bulireyo amazima sijja kwegaana Jasmine mukwano gwa naye nze kyemmanyi nti ebintu ebimu bye bamuvunaanira si bituufu ekisooka bwe tukugamba gwe Rema nti gwe yayingirira osobola okikkiriza bwe tukugamba nti Rema baakukwana naye ono already yaliwo osobola okikkiriza sigambe nti yali bbaawe oba mukazi we naye ngeza okulaga nti relationship ya Kenzo ne Jasmine yaliwo even before Rema okitegeera lwaki nti Rema yali protected mu bulamu bwe mu career yo n'abadde protected wali Namakula ewa Bebekulu nga ne Makindi tajjaayo yo Rema omuntu yasooka oleeta Rema Makindi era yali Kenzo mu luyimba lwa Fire Tonight ebyo ebiseera Fire Tonight oluyimba twali wali kujja live ebyo ebiseera era ne video eyo n'abagisasula mbamanyi nengeza okulaga nti oli ku Jasmine akulidde mu ndongo oli ku Jasmine owe Makindi mu kizungu Wetaka kyegamba oli ku Eddie Kenzo owe Makindi ku Salama boliko gwe boyogerako we bakugamba nti gwe oba gwe yayingirira
because the information gye njagala okuwa sigenda gikuwa naye ngezaako kubuuza bw'oba gwe kubanga olaba iyo story abantu ya baba wa munne biki oliza okwesanga Esther nga Jasmine already ne Kenzo bali already in a relationship mwana gwe otegeere oba kiraba ate n'ekirala Esther omanyiiki oba Kenzo ye yali ayagala Jasmine kola wano nga gwe yali ayagala kuba kati bino ebintu by'abasajja si byakudda okweyogeza bweyogeza bana abasajja bakulwanira nnyabo bakulwanira bw'ogambye nze nkubuulira lwe lutalo lwe balimu labayo kyongamba kikino okumanga that beef is still on nti Rema yavaayo dde wa Kenzo n'afumbira n'omusajja omulala balina n'omwana lwaki akyagettinga that beef lwaki aba alumwa nnyo to an extent that they can even compete in business okitegeera it's just a question by the way lwaki kiwakigamba ndi kibuuzo omuntu oba wagamba nti God gave you a better man you moved on lwaki okyaluma ate gye mabega bayogeranga ebigambo nga Rema tannazaalira Kisebunya bayogeranga ebigambo busimanya akyasiniikinga n'agenda n'alaba omusajja ku Salama Road simanya biki ojjuke babyogeranga kati we yazaala omwana n'abanga abazibye bannange temuddangamu ne munjogera yanazaalidde omusajja we yali agakyannamuzaali abamuga mwana nga tusajja nga tomuzaalira ate batugamba okyasiniikinga n'ogenda ku Salama Road olimba n'azaalira omusajja ne basirika kati ate bwe tutandika okulaba ng'okyaluma tubuuza tebaba bali nga baali batuufu nga wali okyasiniikinga n'ogenda ku Salama Road otegera kyegamba lwaki oba olumwa right now olaba mbasi suubira Rema kubanga beefinga Lydia Jasmine over that issue of years ago which was a man and you're showing that you moved on from this man you got a better man you're happily married nawe n'omusajja omuzibu kitegeera that's why nkugamba waliwo some guy gwe naddenda bangagamba mbu maybe kyali kyuma Rema alaba ateekamu ate guy mbu yateekamu nnyo mu guy kiriwo kiti Rema yateekamu nnyo mu relationship nti yateekamu nnyo amaanyi ebyaddala ze nange kenyinzikegana ne Rema nti mu bintu ebimu nti when you love a guy so much because at least by then naliko close ku Kenzo bye biseera the woman put in a lot yayagala omusajja n'obulamu bwe bonna n'atuuka n'amukolera buli kimu n'okumuzaalira n'amuzaalira kati omusajja bw'omala omukola bino n'akulaga nti ate ayagala oli atalina kye yali amukoledde olumwa kati Rema asobola okuba nga ng'omuntu yalumwa labayo waliwo kino ekibuzo kye twebuuzizza okikiriza nti toli musajja osobola obeerawo nga nkwagala okitegeera naye ng'oyagala Esther kubanga eri choice yange thank you nga nkwagala naye nga gw'oyagala Esther nenkeera ku makya nina nenkwata nenkuwa ssente zange zonna okiraba Renimark naye nga ngula omukwano gwo I want you to see that time eat owaliwo banatu bagamba pick me people do you know that pick me people nti ajja kukola buli kimu alage tali nga abawala abalala oba okitegeera gw'omanyi kyoba Kenzo was in a position of confusion nino omuwala wange gwe njagala bamuyita Jasmine let us say bale njogerako omugambo wano siri mukusamba just nebuuza kuba nayo bya nino omuwala gwe njagala ali eyo muzungu nino omuwala wange gwe njagala yegundi naye ate waliwo nono omwala abambi afunye n'olubuto lwanga kitegeera mulungi talina buzibu shastalel bamwagala she loves me ate ampa buli kimu okitegeera bulungi naye nga gw'omutima gugenda sigala eri gye guli era mugenda kudde eno bakuwa everything oli musajja at least let's speak from that aspect that you're a man nga tuvudde ne koyo scenario omanye ti Matilda nno njagala nnyo naye nina Esther naye nina wendo okingidde kati nga for all that time maybe she was struggling with that okitegeera her as a person ate ebintu by'okulookinga ebyo Matilda olaba oluusi tetusobola na binnyonnyola you just find yourself attached to somebody nga gwe owulira oli connected ku muntu oyo nga tomanyi na kumanya nadde ekigamba abaana abamu nti abasajja abamu bakebeza buli mukazi gwafuna neyeefumita okuva ku mande paka mande bakebera nga kuno konna yeefumita kuliko neki kuliko n'enkovu akebera siriimu kuva ku mande paka mande gwabulira nnyo kaaki buli lunaku naye lwafuna omukazi gw'anaawasa oba gwe yazaalamu abaana n'omubuuza nti oyo mukazi oyo wamukebeza ebiseera ebisinga things come automatically you just find yourself attached to somebody n'owulira ng'omutegedde n'owulira ng'omwesize n'owulira okakana muzadde n'abaana naye nga yeeta omukebeza ate nga mbabuulire why I'm telling you omanyi ensonga yaba abakyala nze yankutteko nnyo lwansonga baali bakubyeko musajja tebanzibangako musajja naye kye ŋŋamba nti
abawala olaba twerwanyisa nnyo olw'abasajja, and that is very wrong. Oba kitegeera temwagala tulwanira nedda okulwana ne twewalana because of Ronnie Mark. Naye nga Ronnie Mark yali bibye era tuba byaffe. Oba kitegeera kati ze ogambira nti no, there is something that is not clear lwakuba nti of course ababirimu tebasaa kuva eno batunyonyola this happened and that happened. Now when you look at the relationship that Rema had with Kenzo, it wasn't a lavish kind of relationship. Mwalimu okusika byali byakusika, you would feel there is so much energy. Awo Matilda zikizana nawe lwaki nti tetwabayo olaba Rema ayagala nnyo photos naye teyakola photoshoot na Kenzo wadde era bw'oba oyagala abantu baginoonye teriiyo era ebifaananyi byonna ebya Kenzo ne Rema ebiriyo bya selfie nga ataani agikuba Rema waliwo ne selfie bambi eyannuma bagikuba Kenzo nga yeebase yali mu mutto emabega nga yeebase bw'ati waliwo n'endala nze gye nalabako bannange yali mu ddwaliro abantu abajajinga olaba waba waliwo omuntu abadde ajajinga Lydia Jasmine mweno scenario agenda naye adde yalowooze bulungi afumintirize ye question nga ate yeddemu ne ku bibuuzo ajja agende ng'abiraba bw'ati agambe naye what if this man actually just loved Lydia Jasmine kubanga if until today we are having that thing Matilda omwana oyo Jasmine omulaba mu Uganda leero bwe babuuza muyimbi kya single funa attention y'abasajja today is that woman Lydia Jasmine mulalamu era abo obuuza abatwala basheenu bumwaba abayimbi abakazi abali wogolooza ani gwogamba for a night ntunda ebyange byonna bye nina for a night era abeera Lydia Jasmine that woman yamanyi ekigere alinzoba yakyogeranga out of busungu naye nga si kye kigere ekiri awo ennyo ekitiisa bagambe ekigere kye twagala kigere ate mwagala kigere ate nekigere olaba ffe kati bafani tetukirabanga nako oyinza okusenga n'abasajja kyekimu nga Kenzo ekigere yali takiraba naye nga kale okutwalizaamu kati olaba okutwalizaamu essambi n'ebintu Ronnie Mark Rema, whichever story she has on her side, and Lydia Jasmine, bamanyi ebintu bebe na bebe byagenda maaso. Naye nga nze mu kulaba okwange Kenzo must have been stuck somewhere. He was in a state of confusion. First of all, he was young. Alaba bawala bonna bayimbi ate bawala balungi bamaanyi ng'agamba kati ngende nani. Naye no confusion ya Kenzo bw'ona ogigenda ewala amanya nga mangi ate bonanga bamaanyi anti olaba amanya mangi ne bakulaga confusion kyafuuka kirwadde bakulaga nti nno era Lydia Jasmine waali nze mbamanyi naye nkugambe nti saagala nnyo okwogera ebintu bino lwaki siba na bujulizi kati ate tubyogera abantu bajja gamba Ronnie Mark basaza omugambo kyova njagala nnyo nga ba DJ vyabo bave babyase ffe tulyoke tugambe twabagamba naye kati nze nkugamba lisiti mpanvu era nja kubuuza g'olumanyi lwaki Jasmine tebeyagala ne Spice lisiti mpanvu wegendereze kiyinza okuba bwafuuka bulwadde waliwo n'omwana ono gwe nalabye ne Harmonize kino ekyana ekipya ekinyarwanda kyabadde ne Laika lisiti mpanvu naye Kenzo ali mu kirungo ki Kenzo ali mu kirungo ki naye abakazi bamwagala ati kyekyo ekirungo kye abakazi bamwagala because he's a handsome guy ekyokubiri omuyaayo ye yeegonza ng'alina omukazi Bwaleko Kenzo gazokola interview oba ya TV nga akola na muwala oyinza olowooza osinkanye omusajja marriage material namuleko wayi ng'ali ne Ruth Kalibala n'asooka yatudde bulungi bwati mu ntebe bannange ebiwanga bigwa byokya tuva wano Ronnie Mark ne Matilda wane social media muliyo tuddemu wiiki ejja tubagala nnyo olina kyotugamba omanyi tadde okusibula tubadde mu bozi omusajja wange yaŋŋamba toyagala kulanga bintu bye wama Brian Sebo abaagala okuzimba bassebo ne banyaabala basheeno Tashhuby General Hardware endejje ewa Uncle Bob Nsubuga otuuka ku bata ku Entebbe Road malengero ga Salama Road yoli ku Salama Road wali abazimba Entebbe Road ku bata n'oyambuka booti ogenda endejje Masao ngo tukendeje mu katawuno jalaba hardware nenayo iliko Tashhuby General Hardware wobo kyama we wale ebizimbisibwa ebyesigika ewa Uncle Bob Nsubuga so tubagala nnyo era mugende muwagire Tashhuby General Hardware kadi bwana kimuluma
Beni afa. Beni abadde kamera omwami omwero oyo. Ne yakuba alika tusooke tuvaalo nkubulira ebintu ebyo.